nze sirina utawo na MOP yenna kubanga nze ensonga ezange za kuma president na kutuuka mu Uganda empya ba MOP sibalinaako obuvunaanyizibwa. Sinabeerako mu lutawo na MP yenna kubanga sirina budde bwabwe. Wabula najja ne bagamba ekigambo kimu. Anita Amongi, Museveni, DP Block bataddewo ebibinja ebikula Christopher Damulira ebikulirwa ne Baba Mpuuga abagenda okugenda nga ku mikolo nga bakyankalanya ba MOP bafe ba National Platform. Ekyo nakibagamba. Twabagamba bagenda kusindika ba hooligans oba gangs zitandika okutawaanya ba MP bafe ba National Platform. Either mu kuziika oba gye bagenda okuba campaign oba gye bagenda okukola ki nga bagenda bajja nko microphone oba bakubira no baswazo baleekaanira. Ekyo nakyogera video gye ziri. Byonna bigenda maaso kuba MOP mu politics byonna nabyogera. Kati njala bagamba erinnya Lumbuye oba tompulidde nga sikoze live basikoze post please mbeerayo mbandaba buli kimu kikoze sina kye sikoze naye bye nayogera tebinavaayo bijja kujja mpola. So njagala erinnya Lumbuye muli esonyiwe mumukole bibagasa okujjako nga mukolera mu 7 bwe mbate mukolera mu 7 nga muga mukoze ba national platform ne people power focus ku mu 7 kubanga family tukola tumujja bisobola. Eriye ebintu byenjogera nga kugula tewali blog agenda byogera. Eriye ebintu byenjogera nga tewali mwana ali mu diaspora agenda byogera kubanga atyanze city na salalerwe. Ekijja kyonna ngenda nakyo. Yenjawulo gye nnina. Byenjogera mutyo byogera kwa mudde waka nze sisuubira nti ndidde wakujja Museveni nga avuddeko. So mpe ekitiibwa kubanga sacrifice nze bingi. Yakikyaleera kakoze nga mukambwemukko yabagambye nti tayina gwanyigira kulisa ate mmwe ye byakola temubisobola n'agamba mmwe mwina access edde wammwe naye ye talina ssuubi nti alikomawo mu Uganda unless ng'omukulembeze aliko afudde. Teyakomyawo era neeyongera n'aleeta obwino omulala akwata ku speaker wa parliament n'abalala naddala abalina enteekateeka ez'okuba nga batataaganya ekibiina kya NUP oba oliyawo no kalulu ke tugendamu aka 2026 nga toyina income naye mukyala gwe obuvuyo bweyagala oteeka mu ggwanga at one time will pay each and everything. Eyo system adi we are the Baganda at one time previously you said that make sure the Baganda don't get numbers. And the same person this week was mwakoze ne mugamba nti mugenda kujjawo bannansi abambala engoye zaabwe ez'obuwangwa mu parliament baleme kuzambala mu parliament bambala masuuti. Anita Amongi jala kubuuza mu constitution ya Uganda ne mateeka gafuga parliament kyambalo ki ekiri official kye balina okwambalya mu parliament nga kiri gazetted. Anita Amongi kyambalo ki mu constitution ya Uganda oba mateeka gafuga parliament ekiri gazette nga member parliament ndio kyambala. Let the world know what is the official output of all members of parliaments in Uganda. Tekiriyo esuuti si abana Uganda esuuti y'abazungu banansi tulina engoye ezaffe ez'obuwangwa ze twambala. Era wa mentionings ogamba teba muntu ajja na boarding teba na muntu ajja na kanzu mu parliament. Kino kyonna tukimanyi gye buvuddeko wagamba make sure Baganda don't get numbers nga batwalako emmwanyi. The same time ogambye nti mufuba okulaba mugenda kuwera okwambala nga abantu bajja mu gomesi nakina kanzu. Tumanyi ekigendera kyammwe mwagala kusaanya Obuganda neffe tulina ekizibu kimu we muleekaanira waffe Anita Amongi we muleekaanira waffe bagamba amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Bobanga tosobola kutrustinga ngoye zibunansi enzaliro na kuzambala mu parliament gwe kennyini oga nti ate abantu bagenda bakiza bambala amasuuti. You are in the wrong place and you are dealing with the wrong people. Why? We are all Africans and we are black. Isn't so? You as a speaker Anita Amongi, you are not supposed to be in that parliament. Because you came in that parliament when you were black and you breached. Now you're resembling someone from Guangzhou. Are you Chinese or you are an African? Anita Amongi, you're in the wrong place because you came that parliament when you were black and you breached. Now you are a Chinese from Guangzhou. So if you are chasing Ugandans or MPs from that parliament
from dressing traditional way, traditional clothes. That means you yourself, you're not supposed to be in that parliament because you're Chinese right now. You are from Guangzhou. That parliament is meant for black people. Those are Ugandans, not you. You came in that parliament when you were black. Right now you were Chinese. So you breached after getting money. So you are in the wrong place with the wrong people. You understand? Bobo baganda abantu kwambala engoye zaffe ziti traditional. Bambala amasuuti. Yes. Nawe kenyiro mu kifo kikyamu. Parliament yabaddugavu. Goli mu China over Guangzhou tetukyakumanya oba gwani. So oli mu kifo kikyamu kitegedde nyabo. So go slow. Ekyo kitegedde. Kati buno group bo signinze bujje bukole diversion. Bana Uganda naddala baganda otwava mu diversion. Kati comedy twamutegera gwe mukola. Twamutegera comedy gwe mukola. Osiri sezine mbata zaneti. Kati njagala mbakole forensics katono nnyo. Forensics katono nnyo tatugenda kuwaawa. One. Mbagambye bu group buno sponsoringidwa Anita Amongi n'Empuuga. Kati ekigambo kye bayita copy and paste kye baakozesezza. Bobo yagala kola political party. Tebeera related oba tebeera nga eri efaananyiriza ko yo party gye mugamba nti ate teyina maanyi. No, oyina kola ekintu nga kiri totally different from others. But when you do copy and paste, kitegeeza nti you are fighting something which you think that you say that it is no longer powerful, it is weak. Why do you create something which looks like that one? Ukitegedde kati gwa create nze kano ka RPPF n'Empuugawo nga ka create nze ligoye ebyeru kataddeko enkofiire myufu mbuzaabuza abantu kakana abantu katategedde ulya kakano Kati bwetugera mu forensics mbasomeseza nnyo ekintu kye tuyita body language, face expression, entunula okwogera kwa face. Body language lwe lulimi lw'omubiri. Njagala owulirize buli muntu aliwaawo tali sure nti bali mu kifo ekituufu era tali sure nti ekintu kye bakola kituufu. Atandisiza abantu bano okuyimba ate amagamaga atunula abantu banaddamu n'abantu bonna bali mu kifo bonna tebali sure nti bakola kituufu. Kyembagambye nti basasula okuliyetinga diversion kankabadde bulungi nnyo. One, tunula face expression. Laba. Ba, laba. Benga. No, kati njagala otunulira yeyita president agenda kusoosa kigalo mu maaso nkola forensics. Njagala otunulira yeyita president asooseza kigalo mu maaso nze ndi mu forensics watugenda jjula okuba na information nyingi kuba nawo wali wengendo teresimula omukyala gwe nagamba okukolera gwe njagala okuyamba ku lwokusatu nesimuyamba. Njagala osooka ne body language, face expression, otunulire gesture. Omwami ono asooseza kigalo mu maaso ne yeerabira nti NRM awo video ngendo gikomya azanye kali aka president akokakola mu forensics. Tunulire ekigalo kankazeyo. Vakoyo kati wali wajja wali linda kola baawo kigalo oye president Ibyo byebyo ate nga tweyongerayo era ku nsonga y'ababaka. Yes, waliwo muna NUP atali musanyufu n'ebigenda mu maaso naddala statement mulwanyi munnaffe Omar Kiseka gye yakoze ku byabaddewo ku mukulu Honorable Derek Nyeko. Mu bigambo bye bw'ati bw'amwanukudde. Tuyina baganda baffe tulowooza nti bamanyi ebyobufuzi naye ng'ate tebamanyi byabufuzi wadde naaka bali mu nkola gye bayita ey'ekiboggwe. Lwaki osanyuka nnyo era n'owulya ng'osanyuse ng'owuwo ow'ekibiina kyo gwokkiriza nti wa kibiina kyo ng'afunye obuzibu?
Gumalu Kiseka simanya nawe Smallville mufune peaking yentegera ebyobufuzi esobola okugattako mutugamba muti anti-protest vote etandise era nawe n'okola ne video n'ojaguza n'osiniikiriza amannyo n'otamanya nti bino byabadde biseetinge eba naye entegera y'obwongo buno bunafu twatukola bubi nnyo President Kyagulanyi Ssentamu webale kujja taata naye n'enkuyege tezaalize kumanya byabufuzi n'olw'okuba nti wajja n'otuwa amaanyi n'otuwa obuyinza n'abatamanyi kati boogera ku nsonga naye ate bo tebalitegeera. Omusajja Mpuuga bamuwa ssente asuba okulaba nga asaanyawo obuwagizi bwa Kyagulanyi mu Kampala oba mu Uganda oba okumpi mu Buganda. Kati kye bakola yaseetinze kana akasajja kamabikke n'akaseetinga nono Ibrahim Kasozi batandika okuvumaganya abantu ba NUP abakola. Batandise okubakyayisa eri abantu kati n'abalala be banaawa kaadi z'NUP bagambe kaadi z'NUP tezikyayina makulu. Zino engege zitugamba mbufe twagala kulonda pulezidenti yekka n'otunuulira emitwe emifu pulezidenti anaakola talina bakola nabo era gavumenti bw'agitwala agenda kukola nabo NRM ne zijaguza simanya protest vote etandise. Protest vote gye tupika ebadde inatandikira ku bafengege mmwe lwaki temwogera ku NRM. Tugenda mu kaseera ka kalulu bino ebisajja bannange biralo bino bisajja siri NUP bakuba NUP indirect njagala mu kitunulemu. Mpuuga yali amu NUP olukwe Kazibe Basiru yali amu NUP olukwe Abedi Bwanika yali amu NUP olukwe Juliet Kakandi yali amu NUP olukwe Joyce Bagaramanga yali amu NUP olukwe Jime Rwanga yali amu NUP olukwe. Lwaki abo temuboogerako? Lwaki protest vote temwagala etandikire kwabo? Lwaki etandikira ate kubaffe abakola? Nemwe bisajja mmwe bannaye mubuuke bano abasajja bababuzaabuza mmwe baana mmwe. Protest vote erina kutandikira ku bantu b'NRM. Mwagala okulaga abantu nti kadi NUP tekyayina makulu ng'ate 100% NUP twetaaga bukulembeze. Obukulembeze tubwetaaga nga tulina abakulembeze mu bitundu ebyenjawulo. Nembula obusajja nsaba mu bubuuke nsaba muse yalinga video ene tukeka Umaru Kiseka simanye ne Smallville n'obwo bukakerege bunno obubuzaabuze eggwanga. Abaana ng'abakambwe naye ndowooza bawulidde ensonga yaabwe oyinza okugamba nti erimu eggumba era nga bakyogeddeko naye olunaku olwaleero President w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine asinzidde wali ku kitebe ekikulu e Makerere Kavule n'aba nga asisinkana abaana ababasibe abamu batata baabwe abaafa abamu batata baabwe abaabuzibwawo abaddayo ku masomero n'abanga abasupportingako ne scholastic materials ate era takomyawo n'abanga abasibirira entanda. Namwe bannange musome bazadde bammwe oba ali mukomera oba bamutemula tewali kyosobola kukola kutuukiriza birooto bye okugyako okusoma. Ate ne bannaffe abatuyambako eyo bwawulira nti omwana oyo yasomebwa atyo baddamu amaanyi era nabo baba baagala bakugoberere paka yonna gy'onookoma. So tukozesa opportunity eno tugende okutuuka gye twagala okutuuka nga tusaanidde. Mbagumya bannange nti mugume ffenna tusigale nga buli omu agumya munne nga tutambula tugenda maaso. Tujja kutuuka gye twagala okutuuka. Tujja kulemerako nga tubanja bannaffe bakalanzi bamaketa abali mu makomera abaabuzibwawo tujja genda maaso nga tubabanja. Tujja genda maaso nga tubanja bannaffe abaawambibwa. Tulina okukkiriza nti bangi bakyali balamu bamanyi obakwekeeyo emyaka. Tujja genda maaso nga tubabanja nene be baatemula twagala babatuwe tubaziike mu kitiibwa. Ekyo si kinene nnyo okusaba. Sembayo nga neebaza bannaffe abatuyamba kuba nange zino sente sizenkwata mu nsawo kuba nange siziina naye nga n'amaloboozi ge tusitula bannaffe abali eyo abayita Madamu Shifra abayita mu ofisi yange ofisi ya Secretary General ofisi ya First Lady ne mutuusaako obuyambi mwebale nnyo mwebalire ddala. Tuweerera abaana abasukka 28 naye mwe bannaffe mwe mutuyambi bano abaana okusigala nga bali mu ssomero era mwe mugenda otuyamba
sigala nga bali mu ssomero. Mwebale nnyo, mwebali eddala, temujjanga okwo mwongere n'otukwanira emikwano emirala egyo gituyambeko mu kawe kibondo. Mwebale nnyo, mwebali eddala basebo ne banyabe. Mwe abakutte bu vidiyo nga ennaku ensuseeko mu busalemu, abantu njagala eri bamanye nti ndi wakabeeze njagala basigale nga bamanye nti ndi musirikale oli mwebale nnyo, mwebale eddala bannange, Mukama banfumire. Assalamu alaikum warahmatullahi. Okay, President, abadde olunaku olwaleero akuŋŋaanyiza abo abafiibwako, abafiirwa abantu baabwe n'abo abawambibwa abaana baabwe okubanga bagabira ebintu eby'enjawulo abaganda bange basibe ne banyabo, era abigabiddwa abo abaafa abawambibwa n'abo ababuzibwawo. So bwe kiba kibadde gomulungi ali ku Sama Uganda, tetuze live ne video ndowooza yeeno tugibakwatidde okubanga tuba updatinga ku biki bigenda mu maaso. Abo be baana be balwanyi bannaffe abava mu bulamu bw'ensi eno, abamu nga baafa, abamu bataata ne bamaama bali mu makomera, abamu nga baabuzibwawo. Ate era entanda ebadde kintu kimu nti musome, oba weebali oba tebaliwo musome. Byonna nga bigenda mu maaso, obubaka bulungi n'entanda ebadde ennungi ennyo. Pulezidenti waffe jasobodde okuba nga asibirira abaana bano, kubanga nti okwekubagiza tekirina kyekikola. Solongazi ofunye omuntu akukwata ku mukono, basome, tomanya mu maaso eyo Mukama ajja kukola ebisingako. Nga tukyeyongerayo era ku nsonga z'ababaka bannange, waliwo omulonzi omulala yagambye mbu ava mu constituency y'emu eyo eya Honorable Derrick Nyeko, era naye yeemulugunya agamba mbu ye talina kyalabye abaffe baagala ababaka bakole ki? Mwe bannakibiina ate mwe munaavaayo okwefuulira ababaka baffe tunakola tutya bibino? Nga Sorry Bambi yali mu mulonzi wa mugenzi Honorable Segirinya Muhammad, yagamba nti alina kyagamba ku by-elections ezigenda okubaawo ne bakandidati baffe bano abaagala okubanga ate baripulesinga oba badda mu kifo ekyo ekya Kawempe North. Mu bigambo bye bw'ati bw'ayogedde. Nze ng'omuntu ekwata ballot paper n'entikinga Segirinya Muhammad ebwa alina kubiira ali awo, bwe sogera kano kalulumba mulyaza amaanya nnyo, awo ge mazima. Number 1, muba mukubeesimbye wuliriza bye boogera bulungi, nsigale ne DP nga ndi memba waayo, ngende mu kibiina ekirala, kibiina ky'ekisi ye banampa kukola mulimu kibwemba ngenze. Kati ddamu owulirize neera bye baddamu okwogera. Kati neetaba mu mitendera gino mba nsiwuuse empisa nga nze munna Democratic Party. munkwate bulungi, nze sirina buzibu ku musiraamu mupya yasiramuse ddi. Obuzibu bwange buli ku musiraamu mupya kukwata jjubba, kuyimirira mimba litandika kutubba. Bwe wali obuzibu bwange mu jjubba yaffe ey'ekitiibwa. Ontegedde, tuyise mu biri byonna bye tuziyise mention nga buli kimu nga ssebo ali eyo mu DP zaabwe. Nakati olulimi lukyayita DP kyekiri mu mutima gwe DP. Bannange talokoka sitaani kyo kibagamba. Ebizibu byefunye mu bantu ba DP, betufunye mu baana ba DP buloko bitumala. Nze abantu ba DP tebabanyongera. Gwe tomenyeka na bino, gwe nonyamu futu soja muli ssebo bonna abeesimye ng'olaba oyo futu soja nga tali politiko. Bano abasoja balina semambu experience emeka kubi mu politics, batumenyeze emitima eba bamutusuubiza. Tetubaddamu nze nakoowa ndi mukoowa ebyaddala, nakoowa politician badda semambu mbu interjection simanya mbu amendment simanya balina gabozi gabagoluzungu eboogera gatategeereke kanza gantamana okuntama ntegerekese. Abaikawempe muntole ku salaamu Umaru Magala mumugambe nti assalamu alaika ya Yasabye ebyo naye nga tuliko NCKTV nkugamba kimu nti bw'obanga tona subscribinga mukwano kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Tulina amawulire mangi nnyo nnyini ddala kugamba bugambye nti tuula butuuzi kalira nywera. Ebisigadde byonna nja kuba nga mbikuwa era nja kuba nga mbikutuusaako wona woli wonna wosinzidde, era nga tukyeyongera okuba nga tukuleetera era nga tukuupdatinga nga we tugendera okuba nga tutuuka mu kalula ka 20
26 buli kimu kyonna tujja kuba nga tutuwa updates tujja kuba nga tukutuusaako wonna woli wonna wosinzize tukkiriza munange tube nga tukwerekereza tujja kuba nga tukoma mu masawo n'amawulire mangi nnyo tovaawo